Popin Media. Yes, chairman. Okuva bebakulonda ku mulundi guli kuva ku kyalo kumuluka paka ku town council nga ssentebe wa NRM mu Kayunga town council wasuubiza bingi ku olwo cooperatives sako kunyweza NRM bana baali bakyankalanye ebiwayi sofa otuuseewa ku bisuubizo bye. Neyanziza nnyo neyanzeege amanya Kasiriva Alex ssentebe wa Kayunga town council. Muganda wange mukisa okuva lwe twava mu kalulu ako nga tulondebwa tukyali mu mbeera era ey'okugenda nga tulonda obululu obw'omuddiringanwa tetunnafuna budde butuufu bwa kukkalira ate era ng'okimanyi bulungi nti ebikolebwa ebisinga tubikola nga ffe bassekinnoomu tukimanyi nti bassentebe ba NRM tulina ofiisi za nkalakkalira nti okuva lwe nalondebwa nfubye okugezaako okulaba nti ngezaako okugatta ebiwayi by'abantu b'NRM ababadde bakoonagana mu biseera bino nga nsinziira mutendera ku mutendera ogulondebwa ku bululu buno bwe tuzze tuyitamu. Tulina bangi be twasobagana nabo nga tulondebwa mu structures. Nfubye okulaba nti abantu abo ngezaako okuziba omuwaatu ogwo okubanga tewaliiwo n'omu gwe tuleka mabega. Ssebo oyogedde ku nsonga ya SACCO. Njagala okukakasa ensonga eyo ngikutte kannabwala era nga wetwogerera essaawa eno mu wiiki ng'emu okuva kati tugenda kubanga tumaze okuligisteringa SACCO yaffe eyo eya Kayunga NRM Bumu Leaders SACCO. Genda kuba emaze okuligisteringibbwa kubanga nakyusaamu kuba nali ndowoozezza okukola ekintu ekyo ku mutendera gwa town council gye ntwala. Naye namala ne nkizuula nti tekijja kutuyamba kubanga ekizibu kya NRM kibadde nti ekimu ku zibu kye tulina nti olumala okulondebwa ne tuva mu bululu buno bwe tubeeramu tetuddamu kuwuliziganya ne kituleetera ebizibu nti ebbanga eryo liba ddene. For example kati wetwogerera nti okulonda okwasooka kwaliwo mu 2015 ne waddibwawo okulondebwa kwandibadde okwokubiri NRM teyaddamu kulonda structures zaayo mu 2021 2020 balina okuba nga tuzeemu okulonda structures tezalondebwa. So ekyo kikulaga nti omuntu yalondebwa ku kyalo n'alondebwa ne vice we oba yalondebwa ku muluko oba ku ggombolola emyaka 10 egiyiseewo tewali nsonga yonna yaddamu kubagatta era tebakyemanyi. N'ensalawo SACCO eno ngiteeke ku mutendera ogwa district then tugende nga tukola branches ku magombolola. Era ssebo neegatta ne bassentebe bannange aba NRM abakola Kayunga district abeero 3 ne tugezaako okulaba nga tuzimba ekintu kino era njaga kukakasa mu wiiki emu okuva kati genda kubanga tumaze okuteekateeka offices ne SACCO yaffe wegenda okutuula ate era nga ne certificate maze okugibajjirayo eya SACCO yaffe. Baani abagenda okubeera mu SACCO eno? NRM SACCO eyo nasoose kugitunuuliza abantu bano abalondebwa mu structures za NRM be ba members abasooka bendowooza nti tuwe twandiwadde omukisa ogusooka kubanga bayingira mu SACCO yaffe tusobola okwegattira awamu ne tuba nga tutuusa eddoboozi lyaffe awamu eri chairman waffe ow'ekibiina ow'oku ntikko President Yoweri Kaguta Museveni kubanga abantu bano bakoma okutegeerwa naddala 30 ab'ebyalo nga tuli mu kiseera kya kalulu era bategeerebwa nga balondebwa naye tebaddamu kumanya activity yonna na buli kintu kyonna kitambula mu gavumenti okumalako emyaka 5. So kwe kuteekawo SACCO eno etuyambe okwongera okuzimba abantu bano 30 nabo okufuna amaanyi naffe okuteekawo embeera ti gavumenti eno kubanga bali abagaba essente ez'emyoga ne PDM bakimanyi bulungi nti bano abeena ne bajja kukuba endere era bwe bajja ku byalo biiru zaabwe bazikutulira mu opposition n'abalala. So ekyo kyenteekawo nkiteekawo okulaba
nga tugatta bana NRM lulu obwegassi kubanga obwegassi gemaanyi. Weewaawo. Sako eno egenda kuyamba etya bana NRM boyogeddeko awo? Sako eyo erimu okwewola n'okutereka. Ekyokubiri, Kayunga disitulikiti ebeesinze ku bya bulimi. Nga mmaze okuteekateeka sako eyo, nkakasa nga mpa obweyamo bwange sobola kulemererwa kusinkana Pulezidenti Museveni kwogera ku sako eyo. Era ekimu ku bigenda okuntwala nti okuba tubeesinga ku bya bulimi, neetaaga okulaba nga twongera amaanyi mu balimi baffe, ate nga n'ebirime bye balima nabyo nga tubibajjako through our sako okubinoonyeza obutale n'obimu ebyetaagisa okwongerako omutindo, gamba nga kasooli. Bwe tuba tukyabuliddwa obutale gye tumutwala, Kayunga disitulikiti erina amasomero aga gavumenti, tusobolera ddala bulungi nnyo okutuula n'ebedi teachers ab'amasomero ago aga gavumenti ne tubagamba bannange twetaaga essente ze musaasaanya nga mugula emmere ku masomero zisigale mu banna NRM, zisigale mu banna Kayunga, nga zibayambako okusobola okwekulaakulanya, kuba essente gye zikoma okuyingira n'enkulaakulana gyekola ki? Sako eyo njagala okusaba Pulezidenti Museveni, era mmanyi ajja kumpuliriza era ajja kumpa ekyuma ekyobuwunga, njagala okusaba tractors zibe nga ziyamba abalimi baffe bana NRM, kubanga teri agenda kubawa ssente za kubavujjirira buli kadde. Yakasente ako akavaayo era kekadda mu sako wano nga ekagattibwa ku savingi waabwe, ne tubawola n'okukola ki? N'okutereka. Nti nze nga nannyini kuleeta kirowoozo ekyo, nayagala bannange bandabireko. Sako eyo ndi mweteefuteefu n'okutandika nayo n'obukadde bw'ensimbi 30, era nga ngenda kubuteekamu. Kiwalize ne bannange bassente baabalala balinamu akasente okujja tutandikirawo nga tugulamu emigabo egikola ki? Gisikiriza abalala okukola ki? Okujja. Abo bamemba lwaki ombuuzizza bajja kuyingira mu sako yaabwe ey'obwegassi eya NRM, tubafunirenga akasente basobole okukola emirimu gyabwe, naye nga bakazza mu mpola ng'amateeka ag'okuwola essente mu banks enkulu ez'eggwanga ne SACCOs, cooperatives nga bwe zikola, ng'essente ezo baziza oluvannyuma lw'omwezi mu mpola mpola okumalako omwaka. Ate nga nabo ke bafuna tubayigiriza nti omuntu okugaggawala akola emirimu ebiri: akekkereza, ayingiza n'akekkereza n'atereka. Ogwo gugenda kuba lubindi lwaffe okukola ki? Okubasomesa.